doing good. We bali kubanga totuwadde obudde tukwebaza nnyo. Okay, that is Rubber Daba oluyimba feba nene wenvira mu studio producer of agenda making sure nti alusulayo amongere kubanga tena mwe mulwe kanya mulabe bulungi nti omwana obuyimba bo babanga munabo feba nene the big boys in the industry tukwebaza Rubber Daba akusonga zezimu nina muganda wange Umal ne babouncers omanjagala nnyo babouncer ate nakuzinde kintu kyachusemu abaana bano balina empisa nti woba osanze babouncer wantu wonna weyongera okumanya nti dala there is a difference ku muntu gwe bayita bouncer ne kanyama. Mulimu bano abakubanga abantu edda bana abaana balina empisa ne bazannyo abaana bano ababbawa ne bazannyo abaana ba Umal like so much otukako out ng'otambudde kogera omwana wa Umal ng'akukuuma tayagala bakube aye naye teyeyisa bubi so mwe bali kubeera na mpisa so lunaku olwaleero baguddewo office era nga bagamba bali wali gayaza not gaba bali gayaza offices away badde bakwatagana ne police these days era nga they have an agreement of actually working together with the police of Uganda katowe tambudde nga bagula offices era n'abasirikale babaddewo kino kitulaga ki nti obukuumi bw'eddembe abasirikale oluusi baba batono naye bano abaana balina emibiri n'olwekyo omusirikale wanaaba wamulemye nga oba oli amuyisizaamu amaaso kanyama ajja kubeera actually si kanyama tubayite ba bouncer professional ones bano bali trained n'ebirala bingi katulabe emboozi yaabwe. N'omwana n'omwoyo mutukuvu. Zejera mwesije osi station kasanga nzakiikiridde DPC waffe atasoboledde kubeerawo leero ntuta omukisa guno kukyalako wano nenkulira omukolo guno okugulawo ofiisi y'aba Bouncers Association Uganda egayaza branch tubadde mukolo gwa kitiibwa ate nga police tubasuubiza okukoleragana awamu nabo netukuuma eggwanga netukuuma abantu n'ebintu byabwe. Ntwala omukisa gwe gumu okubasaba babeere bampisa bakolere wamu naffe tweyamye ennyo tugenda kukolera wamu nabo fenna nga tuteekawo obutebeekevu mu ggwanga lyaffe. Mwebale ddala. Tuguddewo branch ettabi ly'ababouncer ababbawo egayaza. Nebaza mukama wange president wange kumala okulega olw'okujja olw'okubeera ku mukolo guno n'okusapootinga mu byonna executive yonna ekulira chairman Kalyango secretary Mpanga Fred Olusimbi n'abalala bonna Mbebaza okubeera nga musobola okubeera nga muwuliriza omusajja ono ne mumuteekamu obwesige okugulawo ettabi ery'eggayaza ate n'akola ne ofiisi ey'amaanyi ey'ababouncer b'eggayaza okuviira ddala Wandegeya paka Kayunga. Eno ofiisi yaffe tusangibwa Gayaza ye branch yaffe head office eri Kibuye naye lino ly'ettabi erimu ku matabi ag'amaanyi mu Bakanyama mu Uganda era ndi musanyufu nnyo okulaba nga egayaza bannaffe beekozeemu omulimu ne babeera bangi nnyo ate ne bakkiririza mu ofiisi yaabwe okwejjamu abantu ababi kubanga Bakanyama ffenna tituli balungi mulimu abalungi mulimu ababi ekituleetera okubeera nga obumenyi bw'amateeka bungi mu bifo gye tukolera tusobola okulekamu abantu abakozi b'ebikolobero olw'ensonga omuntu oyinza okuba oluusi okolidde akasente katono n'ogamba bonna bayingire naye wonoowa omusajja ono akola ku night club ewuwo esente entuufu z'alina okukolera ekiro kimu ng'akolera emitwalo 15 20 ojja genda okulaba ng'ekifo ekyo temuli muntu yenna asobola kuyingiramu ayenyigira mu bumenyi bw'amateeka ate ne tusaba ne gavumenti eyongere okusapootinga ebitongole nga bino. Association zino ez'ababouncer nnyingi mu Uganda naye waliyo enkulu ezigatta yeeno. Mwongere okulaba nga abantu bano naddala abakulu b'ebitundu aba MP abakulu b'ebitundu bakansala baani mujje mukyalira abantu nga bano kubanga eyo gye bakuuma nammwe gye musanyukira. Mwongere okubasapootinga ne gavumenti etuyambe eyongere tusapootinga tulabe nga ebitongole byaffe biyimirirawo bibeere nga birungi kubanga bigasa eggwanga. Mukyala Sheebah waliwo ekintu ekyamuguddeko emabegakaawo naye kyazze olw'okuba nti yabadde obulamu bwabugayaliridde. Mujjukira omuyimbi eyafa Moze Radio emunyenye y'eggwanga
yafa lwagayalirira bulamu bwe. Omuyimbi ow'amaanyi yafiira myaka emito AK47 yafiira mu mbeera ey'okugayalirira obulamu bwe. Abayimbi mumanye nti muli ba VIP. Tulina ebitongole bino bano abantu bano bakola training eya security kukuuma mmwe. Mutuwe emirimu kubanga babawunsa mukimanyi bulungi mu nsi yonna nti be bakuuma ba VIP olw'okubeera nti bosi bamukwata mundu. N'olwekyo nze nkubiriza omuyimbi mukyala Sheebah nakubidde n'omukulu manager Dirisa ne mugamba Sebo omuyimbi gw'olina tokimanyi nti w'amaanyi mu ggwanga. Lwaki tofuna babawunsa nga bw'olaba Spice Diana baalina naawe n'osobola okubeera ng'omuyimbi wo omukuluma kuba omuntu gw'olina w'amaanyi naye gwamulina tomanyi nti waaki w'amaanyi ate n'eggwanga likyamwetaaga Sheebah. Okay, abayimbi ndowooza muyina kye muyigamu babagambye tuyiga okwebereramu n'okubeera ne babouncer. Oluusi we tulaba Spice Diana abamu mulowooza ali mu ki? Ali mu byakusaaga. Wabula ate omukulu Wire Mukaabya kansooke mbawe emboozi obudde butambula. That's why I'm doing chap. Emboozi zino zonna tusobola okuba nga tuzibatuusako. Alese mutabani we mu industry. Bino n'ebirala katubirabe mu mboozi eno. Yo, Mr. Mukaabya Junior. Tuli ku video shoot y'oluyimba olukutta akati mu Kampala n'ebitundu ebiriranyeewo babuyita Nzaakufa y'eŋŋombo. Lwe ntandise nalwo era ye video egenda okuba nga yesoose naye nga gwe ky'oba omanya ejjudde ebirungo byonna. Yesebo. Pulani y'omwaka guno yakubakuba muziki. Luno oluyimba lwe lusoose Nzaakufa lwe lubajja ekifu ku maaso naye atajja quality fire. Era gwe ky'oba omanya nti nga Nzaakufa video emaze ofuluma tetugenda kuweza myezi 2 nga tetunnabayirawo oluyimba lulala luddako. Mu Novemba ngenda kuba nyingirawo e Kampala naye mbadde njagala nga sinnayingira Kampala nsooke mbaweereza ebintu mmwe bye muloota obuloosi oba bye mulaba obulabi ku zi TV ez'enjawulo nga ffe bannayuganda ffe tubibakolera kubanga South Africa ye tulimu 5, Nigeria tulimu 5 naye njagadde nsooke Kampala bye mumanyi ndyoke mbaleetere international naye nga ebijja biyitirivu nnyo era ngenda kuba nga nzija nabyo. Okay, mwebale kubanga ate mukyaliko okuva we twatandise paka we tutuukidde wano nebaza nnyo akateeteeyi kano kavudde wa CNG Collections webale kubanga ate ompadde akateeteeyi akalungi era nga nyongera okubajjukiza bamikwano mwettanire spa eriemu mu kibuga. I beg you, I tell you the truth. Baana bamama nga tonayita ku platinum tomanyi bulungi bwa spa. I'm telling you, tulina buli kintu kyonna. Tulina buli kimu kyewandyagadde okutuukako mu kifo. Tulina ba ambassadors baffe, tulina abaana bamanyi kye bakola. Tulina therapist ajja buli Thursday na buli Friday to train these kids every day. Ne bw'aba amanyi nnyo so n'olwekyo jangu nga teweeraliikirira agenda kukolako jangu nga teweeraliikidde mulimu obwana bambi nga oli abujja wali bwali bukola massage mu mutwe mu saaluuni ne kagamba nze mmanyi nedde waffe tebiriyo. We have professionals so n'olwekyo mujje musobole okuba nga ate mulaba the new experience in Uganda. Tulina buli kimu, tulina jacuzzi, abaagala na mukwano bambi mwerage ku laavu mujje ku platinum musobole okuba nga tumanya nti ne bano mukwano mwebali just sente ntono. I told you guys we are affordable era nga ebisale byaffe buli muntu asobola okuba nga atasobola bya affordinga. Tulina Moroccan bath like you guys buli muntu mbulamu wetaaga okuba nga ate oba tonnafa ebintu ebimu obikola nga Moroccan bath wejjeko dead skin mu kyalo olabike bulungi otuuke mu bantu ennaku zino ndowooza mundaba ngenda tandika Moroccan bath this week nsubira buli we nayita mujja kuba mungamba nti ddala platinum ekola omulimu gw'amaanyi bwe temulaba Diana n'abatanzi temwegomba nsusu wezityo so n'olwekyo musobole okuba nga mwefaako bakyala mulabike bulungi ddala omanye nti oluusi okwefaako eba investment
tosibuka. So muyite ku platinum enamba feri 070 abami n'abakyala mwanirizibwa 88428 era ng'eyo enamba yaffe kabisa. Sijja kubanga asukawo wano kabalekere enamba embozi ya Senga Ketra. Omukyala ono avuddeyo kubanga atabako byayogera alina concert era ng'akubiriza abantu ab'enjawulo mujja abayimbi agabagambye newankwadde muba muli baakabinga we mulowooza mujjenga mu bina Uganda mubawagire. We are supporting the same industry, a one Uganda and we are one person. So n'olwekyo mujje twebeererengamu katuulire ku mbozi y'omukyala ono wabula sijja kusukawo wano akambagambe nti musule bulungi era mweraba ansaba oluyimba lwani alw'omukulu Rabadabe kirungi Derrick mwali ebintu byona abitegeera bajja ddubawa mulabe ku luyimba olupya oluliko mu ggwanga Uganda musule bulungi. Rehearsals mulimu zaaki oyinayo show oyinayo ki oyinayo premiere ki? Nina premiere movie ye mazima amatuufu naye ng'ate premiere egenda kubeerako omuzannyo stage play mugenda kundabako nga nnyimba batandabangako mugenda kundabako nga nzannya batakirabangako live kubanga adde bakiraba mu OMG kati ngenda kubaako badansa bankerekeddeko abayimbi abankerekeddeko ba film maker bonna bagenda okujja mukwano ye movie yange esoose bambi. Okay. Obadde muzanyi buzanyi nga tokola movies? Mbadde nnyo ku stage nga tuli mu drama ne kati nensalawo nenkola company etendeka abaana okuzannya firimu kubanga tusobola naffe wano e Uganda okugoba aba Nigeria ng'abayimbi bwe basengula abakongo naffe tusobola okuzannya ate ne tuzannya bulungi lwakuba nti tubulamu ebintu ebimu naye leero ku luno mujje mulabe ekyemutalabangako movie yange bagiyita Samson abamu bayinza olowooza Bible naye jangu olabe baba batuyambyeko gavumenti ogiraba efubye okukwata ku bayimbi naye naffe ba film maker kubanga tuzze ne tusaba nti byambalo okugyayo ekifaananyi kkiriza otuwe ku byambalo tujja kubikwata bulungi naye kati obuzibu bwe tusanga ngaffe infact twagala nnyo ekintu twagala tumala obuyaaye mu ggwanga kubanga ffe tuzanyisa okuva ku lubuto paka ku muntu asembayo ku myaka nga 10 bw'abanga atyasobola kati naffe tubisobola tulikyali mu kulonda bukulembeze bugenda tuusa ddoboozi lyammwe eri gavumenti mwe bannakatemba mwenyigidde mu wuuma? Amazima gali nti emirundi gye nnakeewandiisa mu wuuma sigimanyi muwendo ng'ate seewandiisa nga Senga Ketra nga neewandiisaayo nga director wa movie ge mazima matuufu mu movie tukyayinamu obunafu mu bo nga abatutwala basinze kulwanirira nnyo bayimbi ekintu kyenjagala nti naffe batulabewo ge mazima batulabewo Madamu Sindi ne bw'onooba nga gy'oli olaba neenyigidde mu wuuma naddala ng'ekyatandika butandisi tewaliwo kye mugamba nti